Kale gwe munnange omulabi waffe omulungi nkwebazaako gyonna gy'otusizaako engalo era nkubuuzaako munnange gwali obulungi era ng'olina ebirungi by'ofunye twebaza Katonda olw'ebyo ate naawe atanaba kuba bulungi ng'olina okusomoozebwa wano nawali munnange toggwamu maanyi sigala ng'okola ekyo ky'olina okukola ate nga weesiga Katonda okubeera nti asobola okuvvuunula embeera eno yonna. Munnange Melissa Mayanja nga bulijjo mbeera nze nakusuubiza nti ngenda kuba nga nkutuusaako ensonga ezitali zimu wano nawali wonna we tulaba nti waliwo obwetaavu okuba nti nina story gye nina okuleetera oba obulamu omuntu bwali mu kuyita mu nze wendi nnyo. Tekikoma bukomi ku ba celebrities n'abantu abalala be tulaba eyo ku TV naye tulina n'omuntu wa wansi munnange nno ng'alina embeera gy'ayitamu ate nga gwe omulabi waffe osobola okubaako kyokola oba ettoffaali oba amagezi g'osobola okuba ng'omuwa. Wano nno munnange wentuuse saagala nkuriise eno bayitayo Namuŋŋoona. Abamanyi ennamuŋŋoona kiri mu kumpi Kasubi then Masanafu Lugala kwegamba waliwo ekitundu kye bayita mu Kigobe. Wano nno munnange wensinzidde olwaliro nga waliwo omukyala gwe ngenda okuba nga nkuleetera tugenda kwogeramuko naye embeera si nnungi alina okusoomozebwa kw'abadde ajja ayitamu ate nga mukyala muzadde. Kakati munnaye gwe ng'oli eyo ng'oli mukyala muzadde oyinza okuba nga nawe oyita mu mbeera y'emu waliwo ennamba y'essimu eri awo wansi etambula osobola okuba nga otweeza ka WhatsApp message oba nga otukubirako ne tujja ne tukavaringa story yo ate naawe n'ofuna okubudaabudibwa oba amagezi okuva mu bantu ab'enjawulo. Embeera eno nga bwe mugiraba era bweti bwefaanana olwo tutuuse ku ground oba ku kitundu tugenda kubanga tugenda butereevu ew'omukyala mu kutuuseeko tuwayeemuko naye nga bwe tugenda okuwulira naawe onoosinziirako ebyo by'onooba owulidde awo n'olyoka munnange omuwa amagezi katugende tulabe. Bwe muyinza okulaba omukyala tumutuuseeko n'abaana baabano wano nno nga tugenda kuba nga tutandika okuba nga tukubuulira kiki ekigenda mu maaso obulamu engeri gye bubadde butambulamu era nga tuli mu kukirira direct ku Nyumba abeere nga atubuulira engeri olugero luno gye lutambulamu. Wano tutuuse ewuwe woyinza oba okutegeera nga owantu waabeera oba mu kitundu mwabeera nga yenna banjulidde dda kati tuli mu kutambula tugende ate tulabe ebiyinza okuba nga bisingako. Omulabi wange omulungi wano nno munnaye ntuuse ew'omukyala ono mukyala Isima gwe nabanjulidde dda bwe tuzze wano kino ekifo nabagambye nti bayitawo mu Kigobe kiri surrounded ne Lugala Masanafu Namuŋŋoona ku Luyinja. Ekifo kino mwe tusanze era mwe tuli saawa zino nga tugenda kuba nga twogerako n'omukyala ono omukyala Isima era nga bano be bano abaana nga bwe mubalaba abaana be byonna tugenda kuba nga tunyumyamuko naye wano weewuwe ennyumba yeeno era nga we mugiraba yagwa kwegamba ogenda kubanga nkulaga bingi nnyo ennyumba kwegamba oba kati erina amakubo ameka era nga bw'osobola okuba nga olaba naye agenda kuba atubuulira kiki ekyabaawo. How can we help her? Neeyungaako tubeere nga twogerakoko naye tuyingire era kati tuli mu kuyingira katuyingire tulabe mukyala Isima twogereko koko naye. Wow. Ennyumba yeeno bannange mukyala Isima nsanyusa okulaba oba nze asanyuse oba kati ngambe nti ssanyu oba njogere ntya simanyi naye nga neesiimye okusanga mu makaago oba kati gakyali maka simanyi we tugenda kukiyita naye nga ogenda kubanga otubuuliramuko gano ge makaago era ge maka gange lwakuba kuva ennyumba lwe yagwa n'envaamu nyumbako wenzira waggulu waliwo omukyala eyanzirukira oluvannyuma lw'ennyumba okugwa nampa wembeerako
Wow. Ennyumba eno yali yazimbibwa ng'ekoma wano bwe wati weesala oba n'eno wansi eno? Era yali nga bw'olaba bweyita eri mu nsonda bwetyo bwe yali eyita naye ng'eri emabega waliyo futi zaffe nga 3. Futi 3. Kale katutuleko wano tubeere nga twogeramuko nga tunyumyanyumyamuko. Ettaka lino kintu kino wakolanga otya mwabeerangamu nga ne wansi wano wali bwe wati? Yenyawo nga tenagwa era twali tubeeramu ng'era waliwe wati. Ekinnya kino tekireeta amazzi kino kye tuli mu kulaba ne kitwala n'amazzi? Ekinnya ekyo oba omudumu ogwo gwe gwavaako n'ennyumba eno okugwa amazzi go weegali mangi. Mwayogerako ne bannanyini mazzi mudumu guno oguyingiza amazzi gano oba nga mwabagambako ng'obudde bukyali nti bannange amazzi gano ganaatuuka oba ne galeeta obuzibu ku nnyumba? Twayogerako okwo naye yaguteekawo n'agamba nti temufaayo amazzi we gagenda okuyiwa tujja kuzimbawo amayinja naye oluvanyuma olwo bamaliriza okukola ne batambula ne bagenda nga tebakoze mudumu we guyiwa amazzi. Mukwano gwange omulungi olwo tutandise ngenda kubeera nga tunyumyamuko ne mukyala Isima ngenda kusaba ojje tutuleko wano tubeere nga twogeramuko ku nsonga zino. Babbebi tusaba tutuleko awo katutuleko wano kale jangu ngenda kuleerako tofaayo. Mukyala Isima tulaka. Mukwano gwange omulungi bino simanyi wa kubitandikira nange binsusseeko kubanga bw'otunuulira waka we tuzze ennyumba engeri gyefaananamu ng'omulabi wange nga bw'osobola okulaba ddala nnyumba bweti bwefaanana ekyandibadde ng'ekisenge osobola okulaba bwe kifaanana wansi wano osobola okulaba we wafaanana amabaati galengere waya z'amasannyalaze kwegamba embeera si ye yandibadde esanyusa okulaba nti omukyalo ono bwati bw'ali naye ate tumusanzeewo abaana be bano boli mu kulabako abaana be atugambye nti omwana omutaliiwa agenda kuba atunnyonnyola kubanga tukimanyi bulungi nti obudde buno bwa ssomero naye abaana bano weebali wano kati tugenda kubanga tuwulira okuva gy'ali agenda kubanga atunnyonnyola mutwogeremukko tulabe embeera eno gye tusanze wano ddala yava ku ki yatandika ddi abeerawo atya embeera ali mugiyitamu atya omwami ali luddawa abantu abasobola okumuyambako bali luddawa kwegamba agenda kubanga byonna byonna atubuulira obuvo n'obuddo obw'embeera eno gy'alimu. Munzikirize nsooka empiseewo Sula Motors ono nno munnange nga yeegulidde erinnya mu kubanga tutuusaako emmotoka empya n'enkadde. Olina mmotoka kika ki? Obadde olina enkadde naye ng'oyagala mmotoka ya birotoyo yakola bizinensi yakukola kikuvugamu kweyagala genda ewa Sula Motors ate nno ng'asangibwawo ku Salama Road. Suuka ku Salama Road nonya Africa Oil weeri. Africa Oil ge mafuta ku petrol station eyo otunule opposite wennyini ogenda kuba ng'oyingira mu geeti ya Sula Motors waali okubeera ng'akumalira ebizibu eby'emmotoka ebyebidduka. Newoba ng'obadde olina ttaka naye ng'olaba nti wandiritunze ne bakuwamu akasente katini genda n'ekyapa kyo oba n'endagaano yo tule ne Sula Motors ku mmeeza waali ajja kusalira amagezi olabe engeri gy'oyinza okufunamu munnange ekidduka eky'ebirooto byo era nga sijjako wakubeera nga nkutegeeza nti waliwo omukyala Diane ali awo Kabuusu opposite Monalisa wali awo yankozeeko enviiri akaviiri akalungi makeup oyina mukolo oyina mbaga oyina ki munnange beera nga omweyuna Diane abeere nga akukolako services akola ku bagole kwanjula kuhinjira birthday party photoshoot byonna abirina akola okuva ku njala n'akola enviiri n'akola makeup byonna Diane Beauty Center e Kabuusu opposite Monalisa gendayo abeere nga akukolako munaye akuyoyota obulungi kwefaako. Kakati nno lwe tutandise ne mukyala Isima sandyagadde nnyo kuyita linnya eryo naye agenda kubanga atulya tugenda kunyumyamukko naye byannaku naye ayambadde amaanyi tumugumiza afune amaanyi agoogera naawe omulabi waffe ate tulabe engeri gye tuyinza okumuyamba kubanga munnange kamukamu gwe muganda leero kiri wuwe ate nkya kijja kubeera ewange oba ew'omulala naye ate we tubeera mu mbeera ne tufenna ne tuba nga tukwasaganyiza wamu ne twagalana kuviira ddala ku mutima tusobola okuba nga tusobola okuzimba eggwanga eddungi erijjudde emirembe n'okwagala n'obumu. Oba mukwano nsanyusa okubeera nga nkulabako nga nkukyazaako nga mpulira okuva gy'oli mbadde njagala weeyanjulira abatulaba obabuuzeeko babuulire n'amannya go. Amannya gange mpitibwa Nafamba Jaliya nga mbeera wano mu Kigobe Bugala Masanafu nga nina obuzibu bwange obwantuukako bwe njagala mu nnyambe obuzibu bwa nnyumba
Ababuloka bajja ne basima wansi eyo. Owa poloti eya wansi yabawa ne basima. Awo nga tetunaba kutuukawo Jalia. Oyina emyaka emeka nga ndaba okyali mwana muto nnyo? Alina emyaka 25. Omulabi wange omulungi, Jalia akugambye alina emyaka 25. Jalia, ojja otya wano? Wajja na mwami? Nyumba wagyezimbira? Wano najjawo na mwami. Olwo mujja mwaka ki? Kubanga ekigobe kino tekyalimu nno nnyumba. Ffe twakulira eno Masanafu nga tuyita muno ne tugenda okusoma e Kasubi eyo. Naye muno mwonna nga temuli yadde ennyumba n'emu, naye kati leero bw'okituukamu obuulira ddala. Muzze mwaka ki okubeera nti mufuna awantu wano? Twali tupangisa awo waggulu. Kuba nange we najjira amayumba era mwali temuli. Temuli mayumba nga muli matono. Kati twali tusula awo waggulu ne tubaako wansi we twali tukolera bulooka. Omwami afulumya bulooka. Kati bwe yafulumya bulooka n'abaako n'akasente ke yafunawo akatono. Kati olwawulira yalina ennyini wano nti akatunda. Ng'ate mu nju alinayo obusente yatunze bulooka. Bw'atyo n'ajja n'asasulawo. Bulooka zino ez'okukuba mwakubanga mwenna oba ye yakolanga ebyo nga gwobeera waka nga ye n'afuluma n'agenda okuba bulooka naye nga gwobeera waka oba mwakolanga mwenna? Okutwaliza awamu twalinga ffenna kuba amazzi agakolanga eri ettaka twagakimanga ffenna ku luzzi. Olwo omufumbirwa oyina emyaka emi? Nalina emyaka 16. Emyaka 16. Bakuzaala wajja? Oli mwana musoga? Jalia, myaka 16 n'otandika okuzaala abaana. Muyina abaana bameka? Oyina abaana bameka? Ina abaana 4. Bana abalenzi bameka, abawala bameka, ku myaka emeka? Abaana nina 4, mulimu omulenzi omu, abawala 3. Nga omukulu agenda yawezezza myaka 10. Namba 2 ali myaka 8. Namba 3 ali mu 6. Then kati 4 ali mu 3. Kati kuba n'omukulu yaliwa? Kubanga ndabako 3 bokka. Omukulu ye namutwala ku ssomero. Yagenze ku ssomero kati bano nalemererwa engamba kababeerewo waka. Omulabi wange omulungi, abaana be bano munnanga tugambye alina abaana 4 w'emyaka 18 6 noono bebi nga we mumulaba ate nga ye mulenzi yekka bana basigadde bawala. Naye omu yasobola okugenda ku ssomero kakati bano mbasanzewo ate nga tuli mu biseera bya kusoma naye abaana baabano ate bali waka kubanga munnange tasobola kubaako ngeri gy'abayambamu kubatwala ku ssomero. Taata aliwa nga sinaba kweyongera wala nnyo? Taata aliwa? Taata nga kugambyewo nti oluvannyuma lw'ennyumba okugwa agenda enkeera lyako. Kakati wano mubaddewo bbanga ki? Mubadde wano okumala emyaka emeka mu nnyumba yammwe eno? Olwo mumaze okubeera nga mukola bulooka, mutunze, mufunye akasente, muguze. Mubaddewo bbanga ki? Wano tubaddewo emyaka giringa 6 kuba twayingirawo 2016. 2016 gy'emyaka era 6 gigenda kubeera 7. 7 nga muli wano. Tegeeza nti n'abaana abamu bano abato mubazaalidde wano. Omwami yasigala akola omulimu gwe gwa bulooka nga mumaze okufuna wano oba mwakola mirimu ki? Kale yagenda mu maaso n'okuba nga agikola naye oluvannyuma kale engeri gye gwagenda nga gugaziwa kati banne be yali nabo ng'akola nabo bajja ne bamuyitamu bulooka ze yali afulumiza ng'ayokyeza n'ettanuulu. Banne ne bajja ne batika bulooka ekiro ne bazitwala tebaddamu kulabika be yali akola nabo. Kati emirimu gye negifa. Ojamala okufa ne mubeerawo kwegamba obulamu ne bugootana ne musigala wano. Wemba nga omulabi waffe yandyagadde okumanya mwagulawo ssente nga mmeka? Endagaano kuliko mannya gaani? Mwagula babiri oba kyali kyomu ng'omwami yaguze? Wamanyako ku byafaayo eby'ekifo kino?
nga byemmanyiko ebitono kuba ssente ze yagulawo mu kaseera nennyiniyo nga bwe nkugambye nti yali mu bwetaavu bwa ssente yamuwawo emitwalo 5 yennyama. olwo nga muguze fuuti mmeka ku mmeka? Kiryabiro ku 3 10 ku 2. Bagula fuuti 10 ku 2 ne bazigula emitwalo gye Uganda 5. Omulabi wange njagala obeere ng'owuliriza bulungi story eno osobole okubaako by'oyiga by'otegeera ate naawe bisobola okukuyamba. Ngamba nnyo abantu bempangaliramu nti n'ebizibu ebimu bijja si lwakuba nti no tubigwana oba tetubigwana, n'ebimu bijja olw'okuba nti Katonda aba ayagala atulage, atusomese, atulage ensi, atulage oluusi nti ekyejo oluusi tekikyetaagisa, ate atulage nti ye wa buyinza asobola okujja mu ekyo kyennyini kyakuteereddewo ate n'abaako waakutuusa. Kyala atugambye atudde ku fuuti 10 ku 2 kyokka n'agulawo emitwalo ameka? 5. Endagaano wagirabako? Ennyabo nagirabako era ngiyina gy'eri waka. Ng'esoma nti muguze babiri n'omwami oba yagula yekka? Era kuliko mannya ge eri mu mannya ge yekka. Eri mu mannya ge yekka. Oh, wow. Oluvanyuma lwakino wayiiyayokko ekintu ky'okukola oba kiki ekyabeerawo? Wali oyiiyizaayo ekintu kyonna ekyokukola okugyako okukima amazzi ge mwakima nga mukola bulooka? Nga bakola ennyumba. Nga mutandise okubeera no nga muli batuuze emyaka 6 gye mumaze wano, kiki ky'oyiiyizaayo nti oba wagendako n'okola oba omwami yali takukkiriza kukola? Era ntandise okukola oluvannyuma lw'embeera akala okukyankalanamu era nga ndi mulimu gwa kwoza ngoye. Oli mu kwoza ngoye. Kati abaana bano obalekera ani ng'ogenda okwoza? Mbalekawo nga bwe ng'era bw'obalaba mbalekawo n'engenda n'engiira. Bazadde bo baategeerako ku nkolaganayo n'omwami wo nti wafumbirwa oli eno ku myaka egyo 16 oba wadduka buddusi? Nedda bennyini era bajja ne bankima waka bakimanyi bulungi. Bazadde be bakugabayo ew'omwami? Abazadde ba Jaliya baamugaba eri omwami we ku myaka 16. Jaliya ssaawa zino alina emyaka 25 n'abaana 4. Omwana omukulu wa myaka 10, addako wa 8, 6 noono omwana omuto nga we mulaba. Ow'emyaka 10 tutegeezebwako nti munnange waliwo eyamututeko ku ssomero yali mu kusoma ne bano abasatu bakyali waka. Atugambye nti ssaawa zino ali mu kuyiiya n'abeera nti atambula n'agenda n'ayoza engoye abaana bano n'abaleka. Ate munnaye bw'agendeyo n'ayoza. Jaliya oleko bafumbidde kamere abaana bano babeerawo batya? Bakulinda paka lw'okomawo? Era baninda paka lwenkomawo kati ku makya nvaawo mbakumidde esigiri. Oyo aliwo ng'omukulu gwendekawo ng'omukulu n'atabulira banne ekyayi ne babeera ku kyayi paka lw'onookomawo? Yennyabo. Engoye ozoleza mu bitundu byawa muno mu Kigobe namuŋŋoona wa? Mbeera muno mu Kigobe munkolera. Kati engoye ozoleza ssente mmeka gyali? Kisinziira bwe ziba zenkana. Tuteesa bbeeyi. Akasente nga ye mukafunye ate nojja ne mukalya? Era wenkafunye bwenkagulamu ekyokulya. Abaana bano wembalaba bano ababiri kiki ekyabatuukako? Amaaso bwe bati bwe bali oba bulwadde? Simanyi nange kiva ku kinaye nga bazaalibwa balamu amaaso gakyukira nsi nga batuuse ku nsi nga bawezezza omwaka. Bonna buli omu aweza omwaka ng'amaaso gafuuka bwe gati? Wali ogezezaako n'obazaayoko mu ddwaliro n'oyogerako n'abasawo n'obabuuza kiki? Ekituufu kiri nti sibazzangayoko. Tata waabwe agamba ki ku mbeera eno amaaso gano we gatuuka ku mwaka nga guweze ne bafuuka bwe bati? Tata agamba ati? Tewali nenkyagamba kuba nze mubuuza abaana amaaso kiva ku ki nangamba naye tabitegeera. Tata alina emyaka ng'emeka? Tata alina emyaka nga 3. Taata waabwe
Kitegeeza mwenna mwefuna nga muli baana bato. Munnange Jali atugambye nti abaana bano amaaso nga bw'oli mu kugalaba azaala abaana nga bali nno mu bulungi era nga balaba bulungi, naye abaana bano oluweza omwaka ogumu bwe guti amaaso nga gakyuka. Naye atugambye nti munnange teyafaayo kuddayo kwewa abasawo okubabuuza ndowooza, wabula yabuuzanga taata waabwe n'amubuuza nti abaana kiva kuki. Taata n'amugaa naye tamanyi, kubanga atugambye taata naye alina emyaka 3, kitegeeza emyaka 35 era baba baana bato. N'omukulu naye bw'ati. Ag'omukulu go malungi. N'omuto kuba n'omuto naye ndabye agage naye malungi. Ekizibu kiri kuba n'ababiri. Jaliya, ennyumba ddi kati njagala tutuuke ku ky'ennyumba kino. Oba oli awo byatandika bitya? Mu kugwa twali tuli muno zaali ssaawa 2 nga tuli muno tutudde twagenda okulaba ekintu kiyiikayo kuba n'amwana ng'omu yali yeebase kati olwalaba kigwayo ne muyitayo ne mugamba vaayo n'afulumayo. Kintu kijali ekyayiikayo, ekisenge ekyali wano ekyali wali eno mabega kyekyayiikayo nekikwatirako ne wali katono. Enkuba yali etonnya, yali ekedde, bwali misana, kiki njagala ombe weather yali eti? Enkuba yali etonnya emisana yo negwa kiro. Ekiseera ennyumba eno we yagwira n'eyiika obudde bwali enkuba yali tetonnya? Akaseera ke yagwiramu yali tetonya, yagwa kiro naye emisana nga tebunaziba enkuba yatonnya. Kati deni we bwaziba enkuba negundi ekisenge nekigwayo enyabo. Wali weebase? Mwali mwebase? Mwali ogambye omuto yali yeebase? Omuto ye yali yeebase nga tukyaliko wabweru enyabo. Kati olwawulira kuba nali ntuddeawo mu mulyango awo we nali ntudde nga ninda kyayajje tunywe tuwebake naye nkyamufumba nekiyiikayo ekigwayo. Mukama mulungi nti tekyayiika munda kutta baana. Enyabo kibe kugwa munda, abali munda baali balugendeddemu. Kyekango kyali kyamaanyi. Obadde oli mutugamba nti abaasima ettaka kubanga ndabye wansi awo mu butuufu awantu wano kiki ekyatuuka kubanga mulinganga abali mu kalina eri wansi nnyonnyonnyonnyo ate ne wano muli waggulu nnyonnyonnyo. Awantu awo wali wenkana ne wano kati nennyini poloti eri abantu beyakuumisaawo kuba yemmwe ennyini taliiwo naye abantu beyakuumisaawo be baakubisaamu bulooka eno ne wasigayo waggulu ne bakka wansi. Bakuba kwegamba ettaka baalitema ne bakkirira paka wansi nga bakuba bulooka. Naye nga yali ku level nga boolaba eri boolaba wano. Kati omudumu guno gwendi mu kulaba guno amazzi yagatwalanga wa? Eno wansi waliyo omwala gye gagenda? Yenyawo gakkirireyo wansi gagenda. Oba n'amazzi gano nago gayambayambako okubeera nga gatwala ettaka lino eryandibadde likuuma ennyumba eno okubeera ng'ekyali waggulu. Era bali we baali basima nga bwe nkugambye nti eri emabega waaliyo nga futi zaffe 3 bali baatuka we bakoma kati fenno ne batulekayo kagapu nga futi 3 okutuuka ku kisenge ky'eno ennyumba. Kati bali we basima enkuba buli we yatonyanga kagapu kali akasigalayo keyawulanga kuneno ku kisenge buli we yatonyanga keyawula eno ku kisenge paka kanafuwa ne kagwayo. Kati mu kugwayo ennyumba nkuba buli we yatonyanga era nga yeekuba olwatika ng'ejjamu olwatika okuva wansi tuuka we yatuusa waggulu bwe yeeyongera okutonyanga enafuwa okutuuka bwe yagwayo yennyabo. Kakati ennyumba eguddeyo ofulumye n'abaana tokyalina woosula ebintu tebyatoba ebimu tebyagenda? Ebimu byagendamu kuba mwalimu engato z'abaana zibaali basomeramu nezigenda. Owa mudumu guno agamba ki wayogerakoko naye osanga yandikuyambyeko n'alaba engeri gye tuyinza okukwasaganyamu n'obeera nga sikiwa
kuba ne bwe yali aguteekawo twagezaako okwogerako naye ye n'atugamba nti katugira tuteekawo omudumo kati amazzi we gagenda okuyiwa tujja kuba tusiba amayinja okuva wansi okutuuka eno waggulu amazzi we gayiwa wokka naye olwamala oteekawo omudumo n'abivaako kuba kye yali ayagala kyali kiwedde ng'ate alaba nti tetujja sobola kukijjawo. Amayumba gano nga ndabanga gabapangisa oba mutuuze waamu? Era abapangisa be babeerawo ye tabeerawo. Wow, tujja kulaba engeri gye tuyinza oba okumunoonyaako tulabe engeri gye tuyinza okwogeramuka naye tulabe naye kikyayinza okugamba. Embeera kati ogisanga otya? Manyi tenyuma naye omulabi wange omulungi yandiyagadde okumanya embeera kati eri eti oluvannyuma lw'okuva wano ekisenge kino ekyagamu olunaku olwo ekiro ekyo omwami yaliwo era yayogera ki? Olunaku olwo lwe yagwa taliiwo kati ye yagenda okudda okuva gye yali ng'egudde ne twebaka ffenna. Mwasulawo wano ennyumba ng'emaze okugwa mu mpewo nga waali bwakeera ku makya agenda talina kye yayogerawo yadde okugamba nti munnange ejjaaliya wange maama w'abaana kale egudde naye enkya katupa kasenda engeri gye tuyinza okuzzaawo. Teri kye yagamba okuggyako nze era bwe namubuuza kati ennyumba yiye egudde kati kyekiddako yangamba katuyiye ekiddako tulabe naye ng'ate agamba katuyiye ekiddako ng'amulaba naye embeera ye si eri awo ey'omulembe. Byennyamiza omulabi wange nze ndi ku ground wano oyinza okuba obiraba mu kamera naye si birungi. Jalia atugambye saagala kudda mu story eyo emabega wonna nga bw'azaatubuulira. Obiwulidde emyaka gy'aliko engeri gye yafumbirwamu kino ekikyuka ne kibaawo ayina abaana 4 omwami bwe yamanya nti ennyumba egudde ku olwo yagwa kubanga ennyumba atugambye yagwa kiro kitegeeza n'asulawo ku olwo bwe yakeera ku makya n'amuga katulabe ekiddako n'afuluma n'agenda taddanga paka kati. Wayise ebbanga ki ng'omwami agenze? Ennyumba yagwa mu mwezi gwa 9. Mwezi ogw'omwenda mwaka ki? Mwaka oguwedde. Oh my God. Ogw'omwenda ogw'ekkumi, 11, 12 January, Feb tuli mu March myezi 7. Wano osuliddewo bbanga ki nga wafaana bwe wati? Navaawo mwali mu December. Navaawo mu December okugenda ewoyo omukyala w'ensula. Wabeera wano September, October, November nga wali bwe wati? Wali tewali we wati nga bw'olabawo. Waliwo ekitundubaali ekyo nekiri waliwo lwe yakomawo yasibawo ekitundubaali ekiro ekyo ne twebaka nti we yabisirawo n'endowooza egyabisibyewo era alabika ali mu kuyiya pulaani eddako mba abisibyewo kwebaka enkeera lyakagenda. Nembeera mu kitundubaali. Third term abaana bano baasoma? Third term baasoma naye era saamalayo fees. Awo omugugu gwakutuukako nga gwaweerera? Iye nnyo. Oli ye yali asoma n'oyo oli namba 2 yennya naye era fees saamalayo fayiro zikyali report card zaabwe zikyali kuba fees nalemererwa omumalayo. Wayogerako ensonga eno n'ogituusako mu bakadde ba Isima oba n'ababono n'obabuulirako ewaka eyo embeera gy'oli mu kuyitamu wano? Nedda, tebakimanyi. Tewandyetaaze bakimanyi? Sandyetaaze nnyo ab'ewaffe, sandyetaaze nnyo bakimanyi kubeera nabo embeera si nnungi. Toyagala kubeera aliikiriza? Ate ewoobwe w'omwami nabo sikibagambangako. Naye ng'omanyiyo? Yennyabo. Waba muzaala wa? Wa Mayuge.
Mayuge district ku kyalo Nkombe gye bamuzaala. Bazadde be bonna gye bali balamu. Oba naye ewaabwe embeera si nnungi ng'olaba ne woobagamba tewali kiyinza kukyuka. Era kusinzi oba lwakuba nabeerayo kaakaseera katono naye era nalabanga embeera nayo si nnungi. Wow. Omulabi wange omulungi ebyo nno muna ebigambo bya mukyala Jalia atugambye embeera si nnungi n'ewaabwe ate tayagala kweraliikiriza bazadde be ate n'ew'omwami munnange olugero lwe lumu terukyuka era terwawukanako n'olwewaabwe. Ewaabwe kiri bubi n'ew'omwami kiri bubi ate yabeerako ne ku busezaala n'alaba embeera yaayo kati alabira ddala nti tasobola kubaako kyabagamba kubanga akimanyi wayinza obutavaayo buyambi n'asalawo ng'omukyala atobe. Neebaza abakyala bonna oyinza okuba nga embeera tefaanagana naye Jalia naye ng'olina embeera gy'oyitamu naye n'oyimirira n'abaana bo n'ogamba nina okubeerawo ng'omukyala n'otasuula baana kubasuulira eyo ate nga naye okimanyi bulungi nti embeera tenyuma wakiri n'ogamba kambeere nabo kyonna ekiriwo ntambule nabo. Mbeebaza abakyala naye yeeyongera okwebaza abakyala bonna abasituka ne bagamba katugere tukuba ebyeyo ng'oli eyo oli mu nnyumba ya Muwarabu munnange ekyokola ky'amaanyi njagala okuzzaamu amaanyi weebale kulemerako weebale kufuba tebibeera byangu tubimanyi tubiwulira tebibeera byangu tubibaddemu naye olw'okuba nti oyina kyolese ewaka eno oyinza okuba nga embeera wagireka bwoti naye n'ogamba kaŋŋende empambane mu nnyumba y'Omuwarabu osula bubi olya bubi bakuyisaamu amaaso bakuvuma okola nnyo teweebaka yonna gy'oli nkubuuzaako era ne nkugamba nti oli muwanguzi olw'ekyo kye wasalawo okubeera ate era nkimanyi Katonda alikuwa omukisa olw'ekyo ky'oli mu kukola n'emikono oba engalo zo eziri mu kukola Katonda aliziwa omukisa kubanga yatusuubiza nti aliwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Naye ate munnange tulina mukyala munnaffe Jalia ye bimusobedde byamusobera kwegamba aŋŋambye mbadde nnyumyamu naye n'aŋŋamba nti yakaaba n'akoowa ne bw'akaaba awulira nga amaziga oluusi tegasobola kujja kubanga abadde mwene embeera okuva mu mwezi ogw'omwenda tamanyi ki kye bagenda kulya. We musanze wali abadde atudde abaana bano tebannaba kubaako kye bali essaawa zino saawa bw'ozitunuulira zino ziri 10 naye tewali kyabaddewo kwegamba obulamu tebunyuma kyokka n'omwami gwe banditudde naye ne bateesa talabikako mwami Isima yonna gy'oli simanyi kyakugamba naye guno omusaayi gwe bano abaana babo okomangawo oba obeerangawo n'otuula n'omukyala ne muyiiya ababiri we mutuula musobola okubaako kye mutuukako naye omukyala gwe waleka eno munnange bw'eti embeera bw'efaanana. Saawa zino obulamu obusanga otya buno? Obulamu bukalula so sijja kulinga obulamu bunkalulidde kale okuba bukyakumakya olumu katugeze leero tewakoze zewakoze ejjo zemukozeseza leero kati leero tokoze nkya kyokulya kwegamba so kati embeera enkalubirira ekaluba. Wasomako Jalia? Magali nti nakola mu kyamusanvu. Era kwe kusomako yasomako paka kyamusanvu kitegeeza osobola owandiika erinnya lyo? Yennyabo. N'abaana b'amannya gaabwe osobola okugawandiika? Yennyabo. Oyinako ekintu kyonna kye wayigako eky'omutwe katugambe nga okusiba enviiri okutunga ekyalaani kukola liquid soap ebintu bwe bityo oyinayo skill yonna gye wayigako? Mikeeka gye nalindukangako mu kyalo omukeeka gyo nali njiruka nnyo mu kyalo era engeri embeera gye yali etali nnungi waffe nga njiruka neefunamu akasente neegulira ebyokwambala nziŋŋanzi. Wandyagadde omulabi waffe akuyamba atya? Kiki ky'oyinza okwagala okuyambamu? Okusingira ddala netagga kunyamba ku kya Nyumba. Wena gy'oli ng'olina obusobozi ng'olinayo k'olinayo akatonotono. Njagala nkusaba otunule wali mu kamera oyogere kubanga omuntu oyo yali mu kulaba kati omulanga njagala okube ng'omutunuulidde. Ddamu buto omugambe. Wena gy'oli embeera yange kale
ogiwulidde okunyonyola kwenyonyoddemu kwekunyonyoddemu bambi woba olinako olinayo kusaba onyambeko naye nga bingi bye neetaaga naye okusingira ddala ennyumba awokusula saba munkwasizeeko mu nnyambe ennyumba esobole okuddawo yenyaba osobole okudda mu nnyumba yange ntetenkanyiza omwo kuba wali wendi essaawa yonna bangobawo kati mukungobawo mba sirina wakulaga yenyaba ne kakati gyali yandikuyambye okulaba nti ennyumba eneddawo naye wansi wano tunaakolawo tutya kuba kakati ate era ndi mukola naye tunazzaawo ekisenge era amazzi ago gagenda kujja ettaka lino libeere nga lyesima bw'obuuzizaako abazimbi bagamba ki ekituufu kiri nti tekisoboka kusitula bwa kisenge kyokka okuva eno waggulu kyetaaga kusitula amayinja ogula addikowa amayinja ne gaviira ddala eri wansi ne gayimuka paka eno waggulu then ekisenge ky'ennyumba ne kiyimu ne kiddako kungulu okuyimuka waggulu y'ennyumba. Gyali atugambye munnange asinga kwagala buyambi bwa nnyumba waali essaawa yonna bamufubutulawo ate alina famire alina abaana okimanyi bulungi nti abatuyamba ebiseera ebisinga batini nnyo abasobola okuyamba ng'olina omukugu ate mune tegiba migugu naye kwegaba ekigambo ekito bwe kyogerwa oba empeekera osobola okubeera nti oh my god omuyamba agambye nti kuba mubuuziza wansi awo amazzi jjukira omudumu guli gukyaleeta amazzi naye agamba nti tusobola okubeera nga okuviira ddala wansi bayiwa hardcore kwegamba ne bazimba ennyumba ettaka lino we ligira we libuutukira niwaba nga waliwo hardcore asobola okubeera nga protecting ennyumba eno ate n'abanga n'amazzi gali gayitamu bwe gati ne gaba nga kugamba tegamu affecting ate ennyumba kuddamu kugwa kwegamba kuba omulanga mwenna gye muli oyinza okuba nga toyina nnyo naye akasawo ka seminti kasobola okukola tripu y'omusenyu ne mubeera 3 4 5 ne twegatta wamu agali awamu ng'egaluma ennyama ne twegatta ne tulaba nti nno tusobola okubeerako kye tuyambako omukyalo ono Jaliya asobole okuddamu obulamu buddemu butereere kamukamu gwe muganda njagala obeereyo ng'okimanyi nti kaseminti lugoye oyina ssomero abaana osobola okugamba nti naye abaana katufe katubatwale oba n'omuwa basare oba anything era mwami Wahabu ne madam Shina aba Climax primary school Kawempetula ebintu we biti mutera obikola mbalabye nnyo nga muyamba abaana ab'enjawulo ne bana abaana weebali tusobola ofuna omwaganya n'abamasomero abalala mwenna ndi mukazi musomesa mmanyi nti amasomero gye gali kubanga abasomesa tuba bazadde ate amasomero ge gatuzaala wenna ayina ky'osobola okukola nkwegayiridde osobola okuncontacting enamba yaffe weeri awo wansi ate era n'ey'omukyalo ono nayo nsobola okugikuwa nobanga kubanga tugambye essimu emusumbuwa oluusi tebaako kati nga essaawa zino teriiko ate oyinza okuba nga oyagala obuyambi obw'amangu kati gendawo wansi waliwo ennamba y'essimu nze oba onkubira n'enkuleta direct ew'omukyalo ono oba n'ojja mu kigobe muno n'omunoonyaako mukyala Isima ekigobe nakugambye nkiri wakati wa Namuŋŋoona ku National Housing ne Rubya ne Rugala ne Masanafu kwegamba kyetooloddwa bwe kityo bwe kyetoolola kati waliwo ekibangiriza ekyo abantu mwe bazimba amayumba amangi ennyo owulidde waliyo n'ettaka olinagula poloti fuuti 10 era munnaye nga munnaffe gyaliyo ono gyalimu gyali ekirala wandyagadde abantu bakuyambe ki byonna byogere kubanga abantu abo buli kimu bakisobola ojja kusanga waliwo omulala asobola ekirala omulala ng'asobola ekirala so gwe kyowulira ng'oyagala ddala abantu bakuyambemu obulamu bwo busobola okuddamu bweyagale ng'omukyalo osituke kiki ekiddako awo ng'ekyennyumba kibiwedde neetaagayo omulimu ogunaasobozesa kale okulaba nti malako bulungi n'abaana okubatwala mu maaso ekirala kati kwambala okulya enyawe byetaaga omuwulidde bulungi nnyo mukyajja ali agambye nti n'ekyokulya yinza okuba nga olinayo kasukaali akaceere kawunga kijanjalo anything ekisobola okuba nga asobola okiriisa abaana munna ng'akyaniiza sabbuuni n'engoye tutera okukola charity events nammwe abalina ku ngoye
enkadde naye nga tezirabika bubi abaana bano basobola ozambala obulamu ne buddamu nabo ne beeyagala kubanga okubeera ku nsi okubanga baazaalibwa si musango. They are entitled to good happiness, to be in happiness, okubanga balina essanyu ng'abaana abato bonna. Emiti emito gye gigumiza ekibira, tusobola okubeera nga tusobola okuyamba omukyalo ono ate abaana be ne baddamu ne basituka. Mukama naawe n'akikuweeramu omukisa. Omulimu gyali atonyooma mirimu ku mbeera gye ndimu sinna gwe nyooma kubanga oli ayinza ogamu nze nandyagadde akole bwati naye munnaye n'ogamba nze ebyo sibikola. sinna mulimu gwe nyooma ku mbeera gye ndimu ogujja gwe nkola. Oba wali olowoozezaako ekyokutambula ko ogambe nti kaŋŋendeko ebweru nkube ku kyeyo ŋŋendeko mu bawarabu nkole era kyanzigyamuko emabegako awo lwakuba ekimbulako endagamuntu gye ntayina. Lwaki wagayala ofuna endagamuntu naye banejalya tewamanya nti beewandiisa? Nakimanya naye nateekamu obugayaavu. Munnange nno bantu bangi bateekamu obugayaavu mu ndagamuntu. Ebintu bino ebimu webijja nga bya ggwanga toteekangamu bugayaavu mukwano gwange kubanga ate webituuka mu maaso nga biyiseeko akabanga bifuuka ekizibu. Kakati talina ndagamuntu naye nga teyandyagadde okubeera nga asobola okgenda n'akola gyali asinga oba otambudde oba n'oyinza baleka. Abaana mbatwalira mama wange mu kyalo mbamulekera nzija neyiya kenfunyayo nga musindikirayo kuba siyinza bamulekera bwe ntyo kubeera naye tali bulungi. Awo nno wenjagala okuyitira mwenna abasobola okubanga muyambako Jaliya osobola okubeerawo nga osobola omufunira munnange engeri gy'ayinza ofunamu endagamuntu n'aba nga afuna endagamuntu ate n'asobola okubanga afuna ne passport. Aba Al Haytham Tours and Travel ekyo nakyo nkibalekedde musobola obbalowoozaako musobola omulowoozaako omukyalo ono tomanya muyinza okuba kubanga mwakuguka mu kuyambako abantu okukola passport si endagamuntu okubayambako otambula ebyo byonna kwegamba aba Al Haytham Tours and Travel era nga basangibwa Nankuwadde oba kumpi ne roundabout ye Masanafu awo musobola okubanga omukyalo ono nammwe mumukwasaganyizaako. Tujja kunoonya abantu ab'enjawulo tulabe nti bambi tubeera mu mbeera ennungi tuyambagane ate era tube nga tusobola okubanga tubeera mu nsi ffenna nga tugirimu bulungi kubanga munnange agali awamu gegaluma ennyama tusobola okubanga tuyambayambako. Omukyala n'abakyala w'ekyalo kino omukyala Nakkonde munnange njagala okwebaza maama webale kubanga oyimiridde n'omukyalo ono twabadde tunyumyamu era tugenda kuba naye tumukutuusa katubuulireko biki ye byayinza otugamba ku mukyalo ono kubanga nabo buyinza nabo babitegeerako. Chairman yambuuliddeko chairman wa Namuŋŋona Zone 2 ne Nabakyala bonna kwegamba bakoze bambi omulimu ebimu bye bakoze era omukyalo ono wawo yafunira n'omuntu eyajja n'abaako wamusuzaako naye ng'era otaliiwo paka atugambye nti essaawa yonna ajja kubanga avaawo ne tuyinza muyamba tutya. Saagala weerabire nkutegeezezaako nti ennamba y'essimu eri awo wansi 0709 97 37 35 osobola oweerezako obubaka obwa WhatsApp message oba n'okubako n'abeera nga nkutuusa butereevu ku mukyalo ono Jaliya kubanga ebizibu nga bye mubiwulidde talina smartphone nti anaabeera oli ku WhatsApp talina nti oba anaaba ku WhatsApp naye ate tusobola okukulaganira ewamu era nga mbasuubiza nti ebintu bino bigenda kubeera mu musana any contribution ejja kubeera mu musana tujja kukomawo gwe mulimu gwaffe tugenda kubeera nga tujja ewa Jaliya tubawe update tutuuse kuki ali atya paka ate ffenna we tunakwataganyiza ewamu tusanyuke nga Jaliya azze munnange okubanga afuna essanyu lye era nga ali bulungi. Awo wennyini Jaliya njagala obeere nga webaza ku bantu abamu abazinga bakuyambayambako kuba mmanyi waliwo abakuyambyeko ate era osibule n'okubalabi baffe. Ennyo kansooka okwebaza n'abakyala waffe Nakkonde yonna gy'oli maama omulimu gw'okoze gwa maanyi weebale nnyo weebalire ddala. Nyongera obakubira omulanga nsaba buyambi muntereekeze ku nnyumba munyambe buli alina kaayinayo anyambe ennyumba yange esobole okuddawo kuba waliwo wendi obeerawo lwakuba nti olina waakulaga naye nga nandyetaze okuvaawo naye siina waakugenda so kati munyambe ennyumba yange esobole okuddawo sobole okudda mu nnyumba yange n'abaana.
ate mwami Isima tomukowoddeko mawa ayinza okuba nga ajja kubeerako nga alaba nga mne mwami wange oba okomewo oba tokyayagala kati oyagala opamba ne bibi. Magola Isima yonna gy'oli kukowoola komawo waka tusobole okikwasaganya. Nze ni mukazi bukazi. Abaana bano nina abaana abawerako. Olumu basiiba enjala. Olumu ne tunywa obuugi ne twebaka. So kati komawo tukikwasaganye ffembi tusobole okuyimirizaawo obulamu bwaffe n'abaana. Omulabi wange omulungi nkwebaza okuba ng'otambudde nange. Abaana bano baabano kabatubuuzeeko nabo muyimuke mubuuzeeko ku bantu bannaye. Ngenda babuuza mwenna obuuzaako erinnya lyo n'emyaka gy'olina. Muwulidde? Kansoke n'ono omukulu. How are you? I'm fine. Yogera nnyo. I'm fine. Tunula ali mu kamera bakulabe bulungi. Oyina emyaka emeka? 7. 7. What is your name? Lauda. Lauda. Lauda? Yeah. Lyerinnya lyo? Lauda ani eri okubiri? Babiri? Babiri Lauda. Jali omwana ono mulongo. Si mulongo wabula bamuza mu mannya ga jjajja we omukazi. Babiri Lauda. Kale ate gwe? Mwaju. Yegwe Mwaju. Ate eri okubiri? Mutesi Mwaju. Oli mu class kisembera wano kumpi Mwaju naawe abantu bakulabe. Sembera kumpi oyagala kuwundaga nti oti abantu yimirira bulungi. Yegwe Mwaju ani? Mutesi. Oyina emyaka emeka Mutesi? Tunula wali mu kamera. 5 years. Hey, oli mu kirasi ki? Middle kirasi bambi. Ate goli mu class ki Lauda? Pitu. Naye ng'oddala osoma pitu. Kale, ate baby yegwani? Jali ya baby yani? Nanziri. Muwala mulenzi? Nanziri siri abawala? Taata yatuma omwana Nanziri ate nga mulenzi. Ye Nanziri ani eri okubiri? Kakayire Nanziri. Ayina emyaka emeka? 3. Wow. Munange eno ye family ya Jali. Jali omukulu yani erinnya? Kasomera wa? Wano ku Kigobe manyiwo. Wow. Eno ye family ya mukyala Jalia n'omwami we Magola Isima. Mwami Magola Isima yonna gy'oli munnange sijja kubeera nga nkuwagira ekikolwa kye wakola eky'okudduka. Rather nandiwagidde nti komawo mubeeko kye mutuukako nga muli babiri. Bamubeera ababiri Jalia omulanga gwe nga bwagukubye nti ye mukazi bukazi ayina byatamala naye ate we mutuula ababiri ne tuwulira n'okuva gy'oli munnange kyewongera okubaako engeri gye kikolamu amakulu. Abaana mubawulidde naye tebasomye bo tebali mu kusoma. Kati omuntu yenna ng'oli eyo munnange ng'osobola okubaako ky'otukolera tujja kusiima. Namuŋŋona Kigobe basasula ssente nga mmeka? Namuŋŋona Kigobe basasula 10,000 kati banenge gye bali mu kiraasi eza wansi 10. Abaana bano fiizi zaabwe wa 10,000 naye ate tulina abantu ng'emitwalo 10 ogula olugoye lumu. Sikulangidde soogedde bubi, Mukama yakikkolera era tumwebaza. Naye ate osobola okwewayo n'ogamba olugoye luno olumu sigenda ddwambala. Kambeeko omwana oba omuti omuto wensobola okuyamba. Omwana ono n'agenda ku ssomero n'asoma. Obulamu bwe ne bubeera nga kwegamba bwerula oba nga kwegamba bufuna path ennungi eyinza okumuyambako ng'akula. Nkwebaza okubeera ng'obaddeko. Melissa Mayanja nakusuubiza nti nja kubeerangawo okunoonyeza abantu bano mbakutuuseeko naki kye batambuliramu ate naawe ng'olina embeera ekkutteko kwegamba nga si birungi. Ffe weetuli nyinza okuba nga sikusobola kukuyamba naye ate tusobola okuweebwa amagezi ne tuteemateema empenda ne tulaba engeri gy'oyinza okuva mu mbeera gy'olimu mukwano gwange. Weebale kubeerako kirabira abaddeko Kabaka kirabira ku kamera era yakutuusako ekifaananyi kino ekirungi ate ne Abdallah mukama wange nawe nkutumirako Abdu mwami Abdu munnange kyokola kyamaanyi ate tiimu yonna gye tukola nayo Arafat mwena Abbe promoter Abbe mwena
mbeeyanza mwebale nnyo mwebalire ddala n'abakyala munnange tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala n'abakyala tugenda kuba naye tumukutuusa kakubuulire kiki ye kyayogera ku nsonga eno naye nga tugenda kuba nga tutambula n'omukyala ono nkusuubiza tugenda tutambula ffenna buli kirungi kyonna kye tunaatufuna ekisobola okumuyamba ne famire ye tujja kuba tukomawo wano mu kamera mu musana nga ffenna tulaba tusaba okubeera nga tukwasaganya ekintu kino Melissa Mayanja weebale kubanga otulaba